Kanso Shami mu Malende nsanyusa okulaba nnyabo. Kale ssebo. Nzize nkunoonya nga twagala kumanya ku nsonga za karantini bbanga litumaze mu karantini. Yes ssebo. Kooti zayimirira. Mwe kibayisiza kitya nga ba kanso. Kuba nkimanyi nti mulina abasibe bammwe bye mwalekayo naye nga tebakyasobola kufuna mukisa kwogerako nammwe. Kati kibayisiza kitya? Ensonga ya karantini ono tetuyisiza bulungi nga bannamateeka olw'ensonga abantu baffe bangi nnyo abafunye obuzibu naye nga tebasobola kutufunako access olw'ensonga nti entambula ebadde enzibu tolina bw'osobola kutambula batuukako ne system ya kooti yennyini engeri gyekolamu kwegamba ng'ezibuwaza omusibe yenna okubeera ng'afuna obwenkanya so tetuyisiza bulungi mu line ya justice bwewawo nga bagezezzaako okuba nti abalina beero bakola video conferencing naye era at the end of the day abasinga badde unrepresented oba tosobola kusotta kagali oba nga tokayina tosobola kubeera ng'otuuka so abantu bangi nnyo abatafunye bwenkanya nga tebasobola ku accessinga bannamateeka. Kati nammwe nga bannamateeka kibakosezza okulaba nti abantu bammwe tebafiiriddwako. Era ffe ng'abalwanyirizi b'eddembe naffe abagala kwegamba enkyukakyuka mu mbeera y'eddembe ly'obuntu okuba ng'etereera tuba bakosefu kubanga twali tusuubire nti bannamateeka bandibadde bateekebwa mu ba essential workers olw'obukulu lw'eddembe ly'obuntu naye tetwateekebwa mu essential workers so tekibadde kirungi n'akatono mu sayidi eyo. Mu kya ssente tetujja kukyogera kuba buli omu akoseddwa. Buli omu akoseddwa ekya ssente tetukireke kikoseza nsi yonna. Kakati mu nsonga eyo yennyini abo abaana obudde buno mulinayo cases nga mmeka ezasiga abaana abavunaanibwa mulinayo nga bameka bemwandyetaaze nti nno okuwolereza naye nga temusobola batuukako. Kati tulina problem waliwo already tulinawo walredde comrade Dennis teyakwatibwa ku luli n'atendoza kamale kati ennaku nga 2 n'ategebeka empe ku police bamusosa kawanda ku police post. Tulina comrade Katongole Julius twawulira nti yakwatibwa mu kiseera kya COVID-19 n'ateekebwa Makindye ku police tuwulira nti ali kitalya. Tulinawo abaana abakwatibwa ne basibibwa ewandegeya mu system y'okubanjawo honorable zaake n'enkuba gyali akubiddwamu obubi yadde nga baba wa police bond naye olwedde emisango gyabwe gikyatambula gyetaaga munnamateeka okugigoberera. Tulina abantu abalala bangi nnyo abakwatiddwa mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo abamu nga beerwanyeeko bokka nga tebalina kyakukola abamu nga eddembe lyabwe lirinnyiddwa ne babataluvanyuma naye ng'era nabo bakyagoberera emisango gyabwe eyigange eyo saidi z'ejjinja. Tulina mu north eyo abaana abakwatiddwa mu Masaka area tulinayo abakwatiddwa so mu period eno abantu bangi abakwatiddwa misango mingi ddala naye nga bannamateeka tubadde tunafuna mukisa kukola ki kubeerako n'abaana abo. Yes. Naye nga mulirwedde nti singa eno embeera eno ebeweddewo mulirwedde nti abaana mugenda banunulamu n'abajjayo. Era kakati omulimu gwaffe nga legal department ya people power emu kugyentuulako yakulaba nti abantu bano bonna abakwatiddwa nga emisango gyabwe gyekuusa ku mbeera z'ebyobufuzi tugenda okunoonyereza ddala ebibakwasizza bituufu si bituufu kubanga tulina okulwanira eddembe lyabo abakwatiddwa mu bukyamu n'okulaba nga babeera represented legally so tulabe emisango ki egibavunaanwa abakyalipotinga ku police bond tulabe waliwo merit mu misango gyabwe fayiro ezeetaaga okuggalawo zigaliwo ezeetaaga ogenda mu kooti zigende mu kooti. Tuwulirako Dennis teyakwatiddwa nnaku nga 2 emabega oba 3 bamukutte nga bamuvunaana musango ki? Information gye nnaakafunako entono kuba njogeddeko naye ku ssimu nti yabadde agaba masiki za people power era tulina problemu eyo tekiri ku masiki zokka naye mu people power oba munnayuganda yenna de wabeera si munnabyabufuzi kasita asangibwa ng'ayambadde olugoye nga luliko ekifaananyi kyakyaguleme battaaga ya people power afuna obuzibu n'abakuumaddembe waawo nga bakikola mu bumenyi bw'amateeka naye tugamba nti omuntu okwambala olugoye lukuliko ekintu kya people power ogaba ekintu ekiriko ku baaji ya people power si musango naye nga nze mu experience yange munnamateeka wa people power nkizudde nti kye bakola ate tebamugulako ogwo gwennyini bakugulako okugimuko n'emisango egy'ebyobufuzi ng'ogamba nti okumye muliro mu bantu okubya olukiiko olutali mu mateeka olwanya embu n'omusirikale oba okoze bakubako omusango gwe bakugulako okwegyo egimu mu experience yange nga gyenfunye nga mpolereza abantu abo. Kati okusinza nga gwe munnamateeka kubanga yadde agaba bugabi masiki ate nga batugamba masiki zebagenda okugaba eza gavumenti tezinnaba kubeera redde kati yabadde akuŋŋaanyiza abantu oteeka kiri yamenya okugaba masiki nga ziri tezinnaba kutuuka
mukugaba masiki watwali okumenya tteeka kubanga kiba kugezaako ku improving health y'abantu kubanga olwaleero omuntu ne bwakwata akatambala n'akeesibako nga tasobola ku affordinga masiki it is better than okutambulirawo kubanga eza gavumenti tezinnajja katwabanga yabadde yenyigidde mu kikolo ekyokugamba nti katugabe kampeeyo masiki abantu babeere nga basibaasibako tekyandibadde ekibi mu nkola entuufu kyandibadde ng'ekikolebwa mu mutima omulungi okuggyako nga kisangiddwa nti alina ebintu ebirala bye yakoze nga bimenya amateeka nze kyesinnazuula nga munnamateeka kuba sinaba kufuna statement ye mu bujjuvu na musango ky'omutuufu ogwamukwasizza. Shamim Malende, olina experience ya bbanga ki gy'omaze mu kintu kino ekyobwa kanso kubanga tulaba abakanso batono nnyo be tutera okulaba abakyala gw'omu ku abo batono be tumanyi olina experience ya bbanga kiri okimazeemu ekya political activism baligo gonna political activism ze tusinga okwetaaga kubanga wajjukira ebbanga watandikira twakumanyira nnyo ku people power kati okimazeemu bbanga ki ekya politics kino ng'owolereza baana bana people power ekya political activism era nakiyingiramu nga people power emaze kujja kubanga nakitunuuliranga nnyo nti kigatta bannayuganda bonna nga tekisosodde nti osobola okuwolereza owa DP n'owolereza owa FDC n'owolereza munnayuganda owa bulijjo kasitaba ng'asangiddwa mu ngeri ki mu ngeri yadde olwedde mu ofiisi yange nali nga nkola emisango egiri pro bono nti esobola okuyamba ku bantu abatalina mwasirizi selectively nga nze bwe mbandabye nga tebansasudde ssente naye nze nkulabye nnyo misango gy'abaana ba people power nkulabye nnyo misango gy'abaana ba people power naye waliwo aba FDC abakwatibwa sikulabanga nti obawolereza wali abadipi abakwatibwa sirabangayo ng'obawolereza lwaki mu political parties zonna walonda people power nga gyokolera anti kati people power si kibiina kya byabufuzi naye movement egatta bonna kati nze bwe mba mpoza emisango gya people power nkitwala nti mpolereza buli muntu akwatiddwa mu doketi eyo era simala kubabuuza nti oli wa DP stock of people power bagwa oli wa people power mwerenze mpolereza buwolerezi bonna si kubanga mu people power we are a movement we are for everyone ate n'omuntu so ate n'ekiranza wali okulinnya eddembe ly'obuntu lyonna mba nga nfunye omukisa nga nfunye instructions ngenda n'embeerawo era wandaba wano emabega bwe baali bakutte omukulu Bajjo ku nsonga za office communication nga twalina road mayor ku musango ogwo nandibadde ngamba nti district leno road mayor mumanyi munnamateeka wa FDC na wa People's Government naye twasobola okukola owamu kubanga waliwo okulwanira eddembe ly'obuntu n'okulwanirira okulaba nga justice everenga naliyo omusango ogwakaggwa ogwakyalenga concert Abitex bwe yaba ne Bajjo nga bawa gavumenti ya Uganda ne poliisi naguliko ne road mayor Elias Lukwago era gwawangulwa nga gukkiriza Kyagulanyi okudda ku stage abeerenga ayimba jjukira nti baali bamuyimiriza so senga nali ntunulira tiketi ya muntu n'aligambeta ono munnamateeka wa People's Government sijja kukola naye oba bano bali eno naki kati nga gwe munnamateeka ogwo musango mwaguwoza ne mugusinga ogwa Kyagulanyi talina nsobi gy'abamenya kugenda ku stage kati singa kiddamu nategeka concert yonna ne bagigaana awo muba mukiyingiramu mutya kuba omusango gwasaliddwa amateeka ne gasalawo nti talina musango gw'abamenya kati singa addamu nategeka ne bakigaana nga bannamateeka muba mugenda kikola mutya kuddamu ate kuwaaba buto kibeera kati kyetulina okusooka okumanya nti mu Uganda ekirese political unrest n'ebizibu ebiriwo yenfuga eggwanga gye lifugibwamu nti ebintu byonna ebintu ebisinga institutions zonna ezisinga bazisse n'okulinnyira eddembe ly'obuntu kususse kyekyo lwaki abantu they rallying behind Kyagulanyi okujja okukola ki okwesimbawo so kisuubirwa nti basobola okwagala okuddamu okulinnyirira ki okudisrespectinga court order naye kati awo ekisigadde kiba administrative and political naffe bannamateeka kugezaako kwenforcinga nti Kyagulanyi ayinza ogamba nti yagala compensation olw'omufiiriza naye ayinza ogamba sagala ssente zaabwe njagala political activism bantu kukyusa Uganda n'atambula kati kyaba atu instructings okukola ffe kyetukola ki kyemugenda nakyo kakati kansu Shamim ekintu kino kifunamu otya ekyokola omulimu guno gwokola okuwolereza bannabyabufuzi kuba ndayo ebiseera ebisinga abaana abasinga okukwatibwa si be bantu nti balinawo naye notula misango gyabwe nobawolereza tulabeko emisango gy'obaddemu n'ogiwangula abaana ne bateebwa okifunamu otya kakati bakusasula abo abaana oba waliwo omunene abasasulira kakati nze experience yenna kuba kati naye emisango 10,965 gyenina egya people power naye ekiriwo kiri nti
okola political activism eno gye nayingiramu nze nkitwala nga charity nti okola ekintu ekirungi n'okozesa ku mulimu gwo n'oyamba abatalina ati Katonda n'akuwa omukisa mu birala so nkola political activism eno nga pro bono ate nenkola n'emirimu egyange emisasule kati Katonda n'ampa omukisa ate ne mu side eri so nze nkitwala nga charity so siri funded na muntu yenna sisasula people power sisasula yadde omuntu gw'empolereza era nabo nyine wo bajjeko interview yadde za transport ez'amafuta nze nkola ki weteeramu amafuta n'ogenda mu kooti na buli kimu paka emisango legiggwa kazibe empapula nze nzeegula yadde peeni kubanga namanya nti kati luno kuyamba buyambi nkozesa nti profession yange okuyamba community ekyo kye nasalawo nengamba kanyambe webale kuba n'omutima omulungi oguyamba eggwanga kati akasembayo Madam Shamim nawuliddeko nti oyala kuyingira byabufuzi weesimbewo omanye mu Kampala bw'obanga simanyi babituufu gwe no tukakasa naye singa kiba nti kituufu bano abaana tekigenda bakosa nnyo ng'oyingidde emirimu egyo kuba manyi gijja kufuula bize bagende bakwata omwana wa people power nga tulinawo na budde bugendayo tebagenda kukosebwa nnyo mu kintu ekyo ate era eyo idea y'okwesimba ku kifo abamu kubagireeta era abo bennyini ba foot soldiers abantu nga bakama naye bannange tulonda wano ababaka abatatugasa bakola bugozi abamu katemba wao nga tuneyo n'abakola obulungi naye osobodde okulera kuteka change in our lives natulina kyitukuwa tetulina kyetuyinza kusasula tuli bavu tulinadde ekikumi naye tukimanyi nti senga otwala omutima gogwo omulungi mu palamenti ya Uganda osobola okutukiikirira n'ogaziya obuweereza buno nti naye baba batunyigiriza ku poliisi osobola okugenda n'ova mu kooti oba ku poliisi ate n'ogenda ekintu n'okiteeka ne ku floor ya parliament nekifuna national publicity and global ki jjukira nti kati olwaliro omukola ebintu bya people power naye bikoma mu kooti na ku poliisi kozi namu abamedia abakola ki abagezaako okulaga eggwanga naye bw'obeera ne national political platform eddoboozi lyo ligenda wala n'obuyambi bwe bwongera okugaziwa okuyamba abantu so ekyo kye bansaba ne baŋŋamba nti tugaziye buweereza era nange ensonga yo nenkola ki nengikonsidaringa nengitunuulira era eri under consideration ensonga y'amaanyi nnyo era tugitunuulidde ekifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala district era abantu bangi nnyo bazze gyendi nga bakiŋŋamba rero nga yongeramu bwongezi tukwegayiridde genda naye wakibayinga muli wawulira nti nno okisobola ekituulamu n'obeera ate ekintu leadership is about integrity na kusavinga abantu sikola katemba bwe ne bw'oweevulungula mu ttaka ne bw'okola ki fine osobola okufuna ekifo naye at the end kiki kyokomezaawo era abantu baagala owunzikale mu palamenti oli mu katemba kati bwekubisaamu senga ndi wa people power naye nga nditoya naye nga ate professional nge tegasa baana era singa tebalina kye bakufunamu nsobola okuyimirira ennyo nenjogera bungi ku mawulire nenjogera yes agenda naye at the end nga bonna bavundidde mu makomera so abantu baagala omuntu ali solution oriented nti oyogera naye ate okole kinene yes kati eyo yensonga enkulu nti wali banyongeddeko nti njogera mu national parliament eddoboozi ligaziwo naye nga nene okola emirimu gyange ekyo ekya time kyoyogeddeko it is a parliament ya Uganda enogiraba bakola naye ate tebakola nnyo you have time babeera n'obudde kitegeeza obusobola okukola ekintu ekirala singa baba bakiwadde kooti babeera bafikisinga emisango you give them your time kubanga tulaba bangi kyenvudde nkubuuza ekintu ekyo tulaba bangi n'alema okubaako engeri yonna gy'ayambamu wadde ekitundu kyakiikirira bamulonda bakiikirira bayamba ku mbeera zaabwe naye n'atandika baga abanaye mu kisonyiwe tubeera bize nnyo mu palamenti tuba bize kati naawe bayinza okukulonda naye batukola ne babonerabonera mu makomera nga obagamba ndi bize mwasindika mu palamenti ndi bize anti kati ekizibu ekibanze kye nalabamu sijja kuboogera nnyo kuba oreddepo gye bali naye nze kyemmanyi nti life is about priorities kati toyinza kutambuza bulamu bwo nga bw'obadde obutambuza ng'ofuuse mubaka kati bw'ofuuka omubaka olina okuprioritize namanyi nina okuba mu parliament nina okusigala nga mpeereza abantu bange mu constituency nina okukola emisango gya people power ebejja kooti okitegeera ne mbako n'obudde bwange kati it's about timing gwe timing time namanya buno obudde ndi mu parliament buno ndi ku kakiiko buno ndiko mu constituency abantu tebadimandinga bintu bingi nnyo abantu batwagalako return ntono nnyo basolo tebatwagala tutulewo mbu tubatuule mbulidde kikatu batunuulire kati bali kye balowooza naye it's not like that so it's just about a matter of drawing up your timetable nga bwe nkugambye kooti tekukaka kooti ogigamba nti olunaku olwokusatu nja kuba busy oba olwokusatu olweggulo siriwo nja kuba mu parliament naye ku makya ku ssaawa 3:30 nja gukola tekigaana kati Council Shamim ofiisi esangibwa wasinga oba oli akwetaaze ofiisi yange mu Kampala wakati ku Equatorial Parking Mall opposite KCCA eri bitanda 26
wansi tolinyadde ddala n'erimu kuba nabala waliwo abatambuza obugaali abalema waliwo abakadde waliwo abatasobola kukozesa lifuti n'ebisigadde so ndi wansi 526 ekitera singa omuntu yina abazze ku ofiisi yo ng'alina ensonga ze yina omutwala nga bwazze oba osobola omukolera ku nsonga ze tewali ebyo nti ate nkolera kuba ssente abatalina ssente sibayamba era ewange nina haafu pro bono files haafu za ssente lwakubanga bwe ngame Katonda ampa omukisa bwe nkola ku bantu 10 ab'obwerere nga ndeeterayo omwasasulira bali 10 bonna nakomesa omukisa bwe gutyo okukola ki because of charity bwe gujja kale kanso toyanziza nnyo akaddeko kale bwe bali nnyo ebalire ddala ssente